إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتي واني من نزاري بيتي واني من نمت وليزا أكادك نكينيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزيتي والله تبارك وتعالى atukumye nate ebbangiro lyonna okuvaletwa sebe okubeera nga tuwuliziganya n'okututuusiza ddala olwaleero. Tusaba Oweekitiibwa Allah azza wa jalla akkirize obutonotono bwe tukoze nga butuufu nga tubukoze ku lule, ate atusonyiwe agabye aganene ge tukoze nga tumujeemera Allah tabaraka wa ta'ala, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Olwaleero tugendera ddala mu maaso biidhinillahi tabaraka wa ta'ala n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'Olusiraamu. Twebaza Allah tabaraka wa ta'ala era nga tumusaba tukume nga tuli basiraamu. Tusaba Allah azza wa jalla atukumire ennaku zaffe ez'obulamu bwaffe nga tuli basiraamu, buli lunaku mu nnaku zaffe lubeere nga lusiraamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Twagamba nti mu kubeera nga olunaku lw'Olusiraamu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, oba munnange olina okusaala, oba olina okusaala esswala etaano buli lunaku, Allah bw'aba kusobosezza, ezo zo za tteeka era ze zifuula omuntu omusiraamu. Era ng'omuntu atasaala nga tasaalira ddala ng'ebyesswala tabiriiko, nga ye obulamu bwe tebuliimu sswala wadde n'emu, omuntu oyo tabeera musiraamu, abeera mukafiiri. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kasita abeera ng'ebyesswala yabiviirako ddala nga tasaalira ddala, okitegedde, oyo ye على القول الراجح في المسألة تابير مكافر تابير مسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسوى الله تتاسى تبارك وتعالى أتوني وتسالى الله أتقبل عباد النني يوكسالى يوكتك منكلا الصلاة. تكتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أنت كزمو كدوزة تسمى بعد التشهد وقبل التسليم، yene doje tugenda okusoma olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Eno yo tubadde tugisomanga okuva lwe twatandika okusoma at-tashahhud biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga tubadde mu kukakasa na kunyweza at-tashahhud. So kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akkirize kawufu ge tubaddemu emabegaawo obw'okunyweza, obw'okubeera nga tubadde tunyweza at-tashahhud biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Era mbebaza mwenna abataddeyo amaanyi, abatakooye, abatanafuye okubeera nga tubadde tuddamu nga bwe tuddiŋŋana bwe tuddiŋŋana. So ekitiibwa Allah abaagale ate abawe obuvumu, abongere n'obugumiikiriza, abongere n'okwagala, abongere empozi ne ssente ze muteekamu okusoma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala biidhnihi subhana. Kakati olwaleero eddoozi tugenda okulaba egamba nti Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka alwahidu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Yedduwa tugenda kubeera nga tutunulira biidhina tabaraka ta'ala. Ezo ndo ziddwa kuzimu ku dduwa ezisomebwa
nga tumaze at-tashahhud oba nga tumaze at-tahiyyatu era nga tumaze n'okusalira omubaka sallallahu alayhi wasallam nga tutunaba kutoola salaam eri mu tashahhudi esembayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. edwagamba nti allahumma inni as'aluka ya allah biannaka alwahidu alahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. yedduwayo eyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. edduwayo eri mu bujulizi ki era eri mu hadithi ki? hadithi eyo ojasanga mu Sunan an-Nasa' biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ne mu Musnad Imam Ahmad ojagisanga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala dalanga Sheikh al-Albani yajisahaha fi sahih an-Nasa' biidhnillahi tabaraka wa ta'ala iranga ne Abu Dawuda ne yajifurumya ne Ibn Khuzaima ne Hakim biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. حديث يا صحابة وشتبه محجن ابن أردع وبا أدرع رضي الله عنه. صحابة محجن ابن أدرع وبا أدرع رضي الله عنه يا صحابة يو عجبا انت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزموم بكى عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ينجل مزكتي وينجل عليه الصلاة والسلام إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. أجل كل أبا ينجل والو مسجى يلي مزوك سالة قال لك التشهد يسين بايو كبات إذا رجل وبلو مسجى قد قضى صلاته يلي زوك سالة مكرون وهو يتشهد يلي زوك سالة زنيراك ngatudde asoma tashahudi وهو يتشهد ngasoma tashahudi asoma tahiyatu. katombaka sallallahu alaihi wasallam omusajja ono agamba mudwazi yasoma ngatanaba okutoola salam agamba nti allahumma inni as'aluka ya allah bi annaka alwahidul ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنا جنب عليه الصلاة والسلام قد غفر له أسنيبوا إتونا يشوجر مليون يساتو صلى الله عليه وسلم أجمع قد غفر له يدويه لذي الله تبارك وتعالى. يجوا كصحابة فوجتوا أيتوا محجن ابن أدرع رضي الله عنه جامعت مزمدل مبكى صلى الله عليه وسلم ينجل مزكتي ولو مسجل يا سالة مسجل ومرو يا سالة جاماليزي لك زنا وهو تشهد يلي علي متشهدي قال متحيات كتمد وزي سما نجمت اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. وبكنا جنب صلى الله عليه وسلم أنت قد غفر له أسنيب يتشجر emirundi esatu. Makulu ki agali mu dduwa ey'ekitiibwa era twagala okugatunuulira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era nga yedduwa gyaffe gye tugenda okusoma olwaleero emu yokka insha allahu tabaraka wa ta'ala. mugisome mugikwate mugikozese nungi nnyo mu kifo ekyo kuba twagamba nti ekifo ekyo kiba kyakusaba allah tabaraka kibola nti omubaka atuyigiriza ebigambo bingi awo olw'ensonga nti kekadde bwe bumu ku budde Allah azza wa jalla batumusabiramu nayanukula tabaraka wa ta'ala. obudde bwonna Allah yanukula azza wa jalla nemulimu ebifo mbaka byatukonirako Allah byatukonera kati kino ekifo babina ebiseera obukitegedde kati tuba tulina okubeera nga tuteekayo nnyo amagezi n'okulaba ennyo mbaka sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza mu dduwa ez'ekitiibwa zetulina okusaba nazo Allah tabaraka wa ta'ala. kati so Allah gogamba tabaraka wa ta'ala ti Allahumma inni as'aluka ya Allah mazmaddala ay Allah nze mazmaddala nkusaba owange gwe Allah. Subhanallah. Olabye ensonga zonna bw'ozizza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala
ele dua elimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ngawe twakimanyi mabegeri to muntu olagenda okusaba Allah tabaraka ta'ala asoka kumutendereza asoka kumuwana asoka kumusuuta vanyuma nasalira omubaka sallallahu alaihi wasallam vanyuma nasaba byayagala nateeka maaso ga Allah byayagala tabaraka wa ta'ala kati kweyene dua zino ku dua zino ezirimu okusuuta Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kumusaba byebyo ku bigambo ebisuuta Allah azza wa jalla era ebigambo bino bikwate nnyo oberenga osuuta nabyo nnyo Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kumusaba mu mbeera zo zonna wadde oli muswala wadde tuli muswala osobola obikozesa okusuuta Allah okuwana Allah okutendereza Allah azza wa jalla vanyuma nozaako okwanjula ensonga ze gyali tabaraka wa ta'ala. Allahumma ay Allah mulezi wange inni as'aluka mazima ddala nkusaba nze ya Allah owange Allah. Lwaki nkusaba? Naam, lwaki nkusaba? Kulokubanga bi annaka alwahidul ahadu as-samadu بأنك الواحد الأحد الصمد. lwaki ay Allah nkusaba kulokubanga nti gwomu era gomala ebyetaago by'abantu ebitonde byonna birina ebyetaago nga gwoyina okubimala yensonga lwaki nkusaba. Tegereka kubanga ekigambo alwahid al ahadu la farqa baina alwahid wal ahad. Ategedde tewaliiwo njawulo wakati wa kigambo alwahid ne ahad biidhni tabaraka ta'ala byonna bitegeeza kigambo kyekimu nti mazima ddala gwe omu. Tegedde mazima ddala gwe omu oli omu Allah tabaraka wa ta'ala. Tegereka Luganda wahakadha biidhni tabaraka wa ta'ala ti mazima ddala oli omu. Ay Allah azza wa jalla mazima ddala nze nkusaba ya Allah owange gwe Allah. Lwaki nkusaba? Lwaki gwe nina okusaba? Bi annaka alwahidu kulokubanga gwe oli omu al ahadu omu as-samadu oyo ebitonde byonna gwe byetaaga ebitonde byonna gwe birinako obwetaavu. Osegedde as-samadu kitegeeza as-samadu kitegeeza huwa alladhi yusmadu oba yusmadu ilayhi fil hajati ay yuqsadu likawnihi qadiran ala qada'iha. Tegedde as-samadu kitegeeza nti oyo agenderwa mu kumala ebyetaago kulw'ensonga nti ebyetaago byonna ebyebitonde byonna byetaagibwa kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala okuviirira ku kitonde Allah kyasooka okutonda oba ekitonde ekinene paka n'akatonda akasembayo wansi Allah ke yatonda nga katini gukolaba nti katonde katono Allah subhanahu wa ta'ala obwetavu bwako buli wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kigambo kyete as-samadu abakulu nti ebitonde byonna obwetavu bwabyo bwe birina Allah yabumala tabaraka wa ta'ala era yagenderwa mu kumala ebyetaago by'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala. Tegereka Luganda as-samadu as-sayyidu alladhi intaha ilayhi as-su'dud fala sayyidu fawqahu. Amakulu nti omunene Allah tabaraka wa ta'ala omukulu Allah subhanahu wa ta'ala oyebitonde byonna obwetavu bwonna bugwereri Allah subhanahu wa ta'ala era fala sayyidu fawqahu tewaliiwo munene wagguluwe Allah tabaraka wa ta'ala ye munene asembayo subhanahu wa ta'ala. Kati ebitonde byonna byetaaga okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala kyokka nga te Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetavu byonna eri bitonde bye olw'ensonga nti yabitonda n'abigabirira n'abiwa buli kimu n'abiruŋŋamya. Allah azza wa jalla buli kyetaago kyonna ekyabaddu ekyekitonde Allah yakirina tabaraka wa ta'ala era nga gye biva ne bijja eri ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati edduwa eno ekolaga bulungi nnyo nti okusuuta Allah subhanahu wa ta'ala kobeera okoze wala hawla wala quwwata illa billah Allah abajja kwanukula tabaraka wa ta'ala kubanga omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam mu kusaba kwaffe mu mpisa z'okusaba kwaffe tulina kubeera nga tusooka kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala
vanyuma tuzako okusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam vanyuma tusabe ebyetaago byaffe kati Allahumma inni as'aluka mazma Allah ay Allah mulezi wange inni as'aluka nkusaba ya Allah wange gwe Allah bi annaka alwahidu kulokubanga gwoli omu al ahadu omu obwanna munigina oli omu wekka bwoti as-samadu ebitonde byonna byetaaga gyoli ebyetaago by'ebitonde byonna gw'obimala alladhi oyo lam yalid yatazaala walam yulad era teyazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad era tewali kimufaanana kyonna mu bitonde bye byonna ebyo bimala otendereza Allah tabaraka taala kanogamba nti antaghfira li dhunubi nkusaba ku ntandikwa olw'ekyo nagambye nti nkusaba antaghfira li dhunubi kwe kunsonyiwa amazambi gange lwaki nkusaba okunsonyiwa amazambi gange innaka mazima gwe antal ghafurur rahim mazima gwe musonyi ate omusaasizi toli mulala yenna yensonga lwaki nkusaba ay Allah tabaraka wa taala onsonyiwa amazambi gange olwensonga nti tewali asonyiwa mazambi tewali asonyiwa mazambi okujjako Allah tabaraka wa taala kati Allah azza wa jalla nsonyiwa kyenkusabye eri kuva ku ntandikwa kati nkutendereza wano makkati nkusuuta wano makkati nkusuuta ne nkutendereza kati ateno nenzake dua antaghfira li dhunubi ay Allah nkusaba nsonyiwa amazambi gange innaka antal ghafurur rahim mazmaddala gwe musonyi ate omusaasizi dua nkulu nnyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan etuyigiriza botebo tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda okumusaba Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka alwahidu alahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim wa hakadha باذن الله تبارك وتعالى جنا gogoberera pola insha Allah tabaraka taala sidwa si nzibunyo nyango olwesooka tebigambo birimu tubimanye ebigambo birimu byonna biri mu sura ya ekitiibwa suratul ikhlas ebigambo birimu omwo mudweyo qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kati ngozako nti antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim sibizibu biri mu sura yetumanyi fenno bulungi biidhnillah tabaraka taala kati beranga bigambo byo bisoma nga tonnaba kutola salam ngomaze okusoma at-tashahhud ngomaze okusoma tahiyatu n'okusalira omubaka sallallahu alayhi wa sallam somedduweeyo insha Allah tabaraka taala gigatte ku dduwa zolina gigatte ku dduwa zetwakasoma gigatte ku dduwa zojja okusoma insha Allah tabaraka taala ejja kuyamba mu bulamu bwo biidhnihi tabaraka wa taala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka njiddamu omulundi ogusembayo Allahumma إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم